Omukulu Habe Mukibbi naye ayingidde mu lutalo luno olw'okulaba nga tujjamu abalyake bonna abatwezibiseemu, abalyake bonna abajja okuwonoona eggwanga lyaffe. Habe Mukibbi naye olutalo aluyingiddemu era nenya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mbu lwaki yagobye omukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'atamanya nti ate His Excellency Lekeri President of Uganda awo Mpuuga waali ye yamutuusaawo era ebirungi byamukoledde. Bantu bansi eno butasiima, bantu bansi eno butalaba birungi muntu byabakoledde ne balowooza nti bategeera nnyo. Kati nno y'omukulu Habe Mukibbi naye nga Habe Mukibbi ffe ebyokuba nga Mathias Mpuuga Nsamba akutumye obeeko ky'oyogera tebitukwatako. Ffe bitukwatako tubimanyi ate era tujja bikolako nga bwe birina okukolebwako. So totubuulira nnyo kuba si ggwe aliwo alina okutubuulira ekyokukola n'engeri gye tutambuzaamu emirimu gyaffe. Si ggwe alina bitugamba ssebo mukama waffe. Weewummuzeeko, nnywa ku mazzi, baako weetuuza, kola mirimu gyo naffe tuleke tukole emirimu gyaffe nga ffe. Nammwe mukulu ogwammwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omwamugoba ku CBS teyafa era akyaliwo, ennyuma akyagitambuza bulungi, tabeeguyangako, tajjangako n'abagamba bannange nga si kyajja ku CBS naye mmwe ebisajjammwe ebyenkwe byonna kaali kazannyo kammwe. Kankulaga ate His Excellency Lekeri President of Uganda ng'agezaako okwanukula omukulu Habe Mukibbi abadde alowooza nti bye bakola n'ababatuma nti tubamanyi bannange, temulemera ku bantu mubaveeko, bakole emirimu gyabwe nga balina ogikola. Tewali akutunuulidde, tukola bibyo naffe tukole byaffe. Mwekunguzi mwe kumutudde mu lufuusi bwa Museveni nga muli musimbi, tetubalinaako buzibu. Abantu bafe ab'e Masaka n'abalala mwenna temujolonga abantu Buganda bezimbi. Manya abantu abo bati bavuma bawulirizawo ne bavuma Katikkiro bintu bingi ku social media babidda ku maama. Temunoona mannya g'abantu betuzimbi. Kitukakata ffe nga Buganda okuzimba abantu baffe tutambula nabo ng'awamu. Naye abantu muze ja Buganda erwanye n'abantu baye batuusiza ate muli kuli mubayiwa. Naffe tubagamba eviivi. Tujja kulinyiga. Baliyiwa muliyiwa. Tujja ffe tubyambayiwa eviivi. Mubanyole emikono. Uncle Habe Mukibbi be baagoba mu DP nabo Buganda si ye yali ebazimbye, oba bo baali babazimbidde Bunyolo ng'abajja mu Nuupu Buganda bo be yali ezimbye. Kuba abo bennyini b'oyogerako bwe baabagoba mu kibiina kya DP ate nga tukimanyi Nkoba Zambogo ye yali nga akademe ya DP nga Nkoba Zambogo yali wansi wa Bwakabaka bwa Buganda. Mpaawo statement yonna yafuluma Mmengo. Mpaawo statement yonna gye mwafuula discussion ng'Obwakabaka bwa Buganda zireete Bapookino, zireete baani, zireete abantu ab'enjawulo okulaga nti bano bakulembeze Buganda ye bazimbye era balina okuweebwa ekitiibwa. Naye teweerabira eri baagobwanga Kyonziira. Ng'eyabagobanga ekyonziira yali muzibuzi mwamu ne mukola statement ne mugamba kijja kulabika bubi DP okubeera ng'ey'Abaganda. Naye gwe mwaleeta abatuuliremu musaanyeewo ekifaananyi kiri n'afulumya abaana Buganda beezimbye ne bawa mmante ew'okubeera nga tebakyalina na buvunaanyizibwa bwa accessinga premises za Democratic Party oba DP. Ekyo tekyali nsonga. Era awo tekwali kuvvoola bakulembeze Buganda beezimbye. Mawu yennyini omuzoobuzi n'abayita ensujju nti zino nsujju simanya zifaanana bwe ziti, kungulu bwe ziti, munda bwe ziti. Yabayita watermelon. Owekitiibwa Namboze yabagamba naawe oli nsujju. Naye abantu be baavuma watermelon ng'omuzoobuzi yabavuma gwe mwayagala osiigirako ekifaananyi nti DP si ya Buganda. Ye mwamuleka era yali tavudde bakulembeze Buganda beezimbye kyali okay. Wabula aba National Unity Platform we bavuddeyo ne bagamba nti naye ow'ekitiibwa ffe wano tutambulira mu bulambulukufu obwerufu ng'ow'ekitiibwa Katikkiro bw'agamba. Tumusaba obwerufu. Babano abaana bagenda bavuma abakulembeze Buganda beezimbye, temujja kumanyira bakulembeze Buganda beezimbye. Mukwano ne luli ye yali ebazimbye nga babagoba mu DP simanyi.
oba baafuuka ba Buganda nga bamaze kuyingira mu national unity platform. Otunulya Abe Mukibbi eyakavayo n'akola statement nga ne weeks 3 tezinnawera ze siri mu byabufuzi saagala byabufuzi nga bateekawo ne programs ku zi radio ezikubiriza abavubuka okwesonyiwa ebyobufuzi oba eziba discouraging kubanga omuntu nga Abe Mukibbi muzindaalo Lolo Modo abadde ne bannabyabufuzi bwajja n'akola statement nti nze siri mu byabufuzi era saagala kubinsembereza ne bw'aba takirese direct abanga agamba mwesonyiwe ebyobufuzi kakati ate yajja okutujjukiza okuwa ekitiibwa abakulembeze Buganda beezimbye Buganda kyeki gwe atali mu byabufuzi kitegeeza si ggwe yabazimba fe Abaganda abali mu byobufuzi kitegeeza ffe twabazimba Buganda kyeki Buganda ye Muganda Buganda si ttaka Buganda si nsalo Buganda ye Muganda kubanga obwakabaka bwa Buganda bwali buvuddewo ngolowooza waddizibwa baani Baganda kubanga ffe twasigalawo okuddamu okulwana okukomyawo ekyaffe takati gwe bw'ŋŋamba gwe agamba nti toli mu byabufuzi ate onzijukiza bwe nnina okuwa abakulembeze Buganda beezimbye ekitiibwa nze omubumbi ndi mu kusaanyawo kibya kyange kye neeweeseza zikuleese ate onnenyaako gwe wakimpumbira ogamba abantu b'oli kali smart b'otasobola kwevuluga mu butosi kutandika kubumba bibya kutandika kubumba nsuwa ate kye nabumba nkiraba nga kikyamyemukko kyagala kunsaanyawo nze kennyini n'ensooka nkijja ku display ate onnenya kijjeeko gwe atayagala kwevuluga gwanenya nze yeevuluga okubumba ekibya kyange agundi ze mbadde ndowooza nti wadde waŋŋaŋa awoggana nnyo naye ate ewawa kasange si akulira tubakooyo okwerimbikanga mu kigambo Buganda okuyisaawo ebyammwe nkiddamu Abe Mukibbi tubakooyo okwerimbikanga mu kigambo Buganda okuyisaawo ebyammwe abaafa mu 29 tekwali nnyoko tekwali kitaawo tekwali mwanawo baali baana ba Buganda abaawulira enduulu ng'ow'ekitiibwa Katikkiro mu biseera ebyo yawummuzibwa kati Jebbi Walusimbi inginiya bamugaanye okugenda e Bugerere CBS bwe yakyogera abaayingira enguudo okulaga obutali bumativu bwabwe n'okulaga obukoobu bwabwe eri gavumenti eno baali baana ba Buganda era be baafa tekwali wa kitaawo tekwali nnyoko tekwali kitaawo mubeera muzi essi kakati omuganda y'omu avuddeyo okulaga obutali bumativu kuwuwe nanga nti kale wano tekiteredde bulungi muzanyawo abakulembeze abaagirwa Obuganda gwe oyina enkovu gwe olw'okuba omuganda gwe Abe Mukibbi oyinayo enkovu gy'olina naye ng'ogirina lwakubeera muganda gwe ogirina bw'oba togirina kitegeeza toyina Buganda nkusinga baana ba Buganda balala oba bano booyita abaleekaana oba bano booyita abavuddeyo okwemulugunya kuwa ekitiibwa Mpuuga bebo abaasibwa 29 bebo abayonoonerwa ebyabwe bebo abalina amalaalo g'abaana baabwe abattibwa bebo abalina abaana baabwe abaabuzibwa mmwe temulowooza nti abo abagibwayo mu mwaka gwa 2011 nti babejjeereza bebokka abaali baasibwa abo be baali ab'omukisa waliwo abaabuzibwawo bubuzibwa kakati toddangamu kwerimbikamu ebyo Baganda bange mikwano gyange ndowooza ebigambo mwe biwulidde abantu bano abantu abamu enkwe bazifuula ekyokulya bo watali nkwe tebabaako nakutambula naye Mukama atuyambye atulaze abantu bano ng'obudde bukyali era Mukama tumwebaza webale nnyo Mukama kutambulanga tukolera ddala ekituufu kye tulina okukola tusuubira nti tujja kuba banjawulo Uganda eyawamu ye Uganda etambula era tusuubira tujja kufuna eggwanga eddungi bano abantu bano abajja otubbamu abajja tunoonyamu ebyaffe twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti tebitukwatako ebyammwe tujja kukola buli kimu ekisoboka okulaba nga tutambuza eggwanga